Hajjat Zulah ali Maziga ono avuddeyo ne yeekubira enduulu n'agamba nti ali mu kutiisibwa ng'atiisibwa abamu ku banene mbu mu ggwanga lyattu Uganda. Okusinziira ku Hajjat Zulah avuddeyo n'addukira ewa minisita Balamu n'alyoka agamba nti yeetaaga obuyambi olw'ensonga nti waliwo abamutiisatiisa olw'okuloopa Haji Ali mbu yakwata omwana we ayitibwa Nisha. Honorable Nsereko naye yavuddeyo n'antiisatiisa. Ekyasinze okumalamu amaanyi bino ebirala byonna mbadde MP wa Kampala. Honorable Nsereko Haji. Ate nga nze mulonzi bwe. Yagambye ati. Yagambye nti babadde bakuzanyisa abalala bafulufiga naye nze ngenda kukulaga kikyendi. Kati nebuuza Haji tatuukirirangako yandibadde agamba bagende bandetera omukazi oyo nze nandidduse emisinde kubanga bwe buyambi bwe mbadde nsaba bulijjo abantu abakulu ab'ekitiibwa okuyingira mu nsonga ng'ezo bwe yandivudde ekigwa nanga yandibadde annoonya mugende mundetera oyo omukazi nandibadde nziruka misinde okujja ewa Honorable nange ne mukola ki ne munnyonnyola ye naafuna bw'alaba ensonga naye ate n'atakola ki wadde alina sayidi eyiye naye teyanditiisizza ate nze Haji Nsereko kye nabadde nsuubira okuba ng'agenda kukola ng'omuntu omuyigivu ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa ali mu kifo ekifaanana bwe kityo nandibadde ngamba nti kajje akwate nze akwate n'omwana wange tugende ku airport akebere ddala omwana ono bye baŋŋamba nti yatambula n'agenda mu nsi gundi ddala yali atambuddeko ekyokulala bye baŋŋamba nti Hajjat alina endagamuntu bbiri ddala bituufu okitegeera nina endagamuntu emu nze nagazeetinga okukyusa ensonga bwe zitebwe ziri munnange Balamu era mu kumuddamu amugambye era n'alabula abo abali mu kutiisatiisa Hajjat nti munnange mulinde kkooti ebeere ng'esalawo ekituufu mulekerawo okubeera nga mutiisatiisa omuntu avuddeyo okuba nti naate yeekubira enduulu. Aze kwekubira nduulu agamba afuna okutiisibwatiisibwa okuva mu baana byabufuzi n'abakulembeze b'obusiraamu ab'enjawulo n'abataka abamu bamugamba nti asonyiwe bbaawe kulunaze ne muwala we omuwala ampitiddemu ebintu naye ensonga eziri mu kooti si kirungi nze kuba nga nzogerako kujja kuba nsabira abakulembeze mwenna nga sina gwemenye erinnya kasobera oli mukulembeze oba oli RDC oba oli presidential advisor oba oli MP oba oli ani tugoberere amateeka Uganda ggwanga ly'amateeka buvunaanyizibwa bwange okukuuma ekitiibwa ky'omwana omuto yenna tanaweza myaka 18 kasaka ketantala n'omwebakako then oba olina okuzina amazina g'enjovu oba g'enkima so bw'okoze omusango kooti yeramula tuleke CID ne DPP bakole omulimu ogwabwe so omukyala naye musabye amuwadde essimu ne mugamba afuna okutiisibwatiisibwa ddemu ankubire era ensonga ze mugambe ngenda zitegeezako IGP angambye n'ekirala nti bamuyise ku poliisi ye Katulo oba Kibuye ng'alina ndagamuntu 2 naye ate mukazi mugezi abadde n'empapula eziraga nti yalanga mu mawulire endagamuntu eyasooka nti akyusizza erinnya era n'ekifaananyi mwe kiri mu Uganda Gazette n'afuna endagamuntu ey'okubiri so neebuuza lwaki poliisi y'Ekibuye oba DPC w'Ekibuye yalagidde abasirikale okukwata omukazi atalina musango. Tuve mu kutiisatiisa abantu tuleme kutwalira amateeka mu ngalo. Haji waba alina omusango gwe yakola gumuvunaanyizibwe. Haji waba talina musango abanoonyereza bajja musanga nti talina musango bajja muleka. So ngambye Hajjat addemu agenda asaale n'abakulembeze b'eddiini abalala abalungi alabe kyayinza okukolera omwami we kubanga kooti ejja kulamula naye ate yayinza okusalawo n'agamba nti kaabize mu maka ateese olw'omwami wa okuddamu obutamenya maka gaabwe. Newspack channel koli subscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section mukwano otukolera ddala bulungi okuba nti n'ogoberera amawulire gaffe ate wolekawo obubaka mu comment section ojja kuba otukoledde ddala bulungi ne woonobanga video eno ogiwadde like netewerabira okunyiga akadde eka notification mu mawulire amalala mukwano ge tukuleetedde
Lawyer avuddeyo n'atangaza ku bimu ku bisuubirwa olunaku olw'enkya nga Haji Ali aleeteddwa mu kkooti. Mbu bangi mulowooza nti Haji Ali ayinza okuteebwa naye kiyinza obutasoboka kuba nti no kibeerawo olunaku olw'enkya wabula agenda kubeera nga asomebwa misango egyamuwawaabirwa. Katubeere nga tukuwa lawyer ng'annyonnyola era ng'ayongera okutangaza ku lunaku olw'enkya. Enkya Haji ajja mu kkomera. Mu court, sorry. What happens next? Well, because Bangamba yagenda, he didn't take police. The yagenda, bamutwala butwazi chigo. I don't know, but you saying that is not right. No, you quoted me right. That is right. It may be right. Chitya. Bayinza okuba bakucharginga omusango kubanga olina okusabwa mu court ento. Court bw'eba nto nga teyina kyetuyita jurisdiction okuwulira omusango ogwo ekukusomera naye neekutegeeza nti sirina buyinza buguwulira meaning tokkirizibwa abadde tannatuukawo okitegedde bulungi kati ekikozeso kiibwe ekyo tekitegeeza omuntu akwatiddwa ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye waki omuntu aba akwatibwa ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso? Those are the questions because committal is done. Committal kati singa bagamba obujulizi buweddeyo okubunoonyereza nga kooti eno enteekola kye tuyita komito ng'atwalibwa mu high court. Kati high court eyo gy'aba asobola n'okusaba okweyimirirwa. Nina kintu kye nadde njagala obbuuza. State Attorney alina okusanctioninga file. Ti whether yaguze oba teyaguze. In this case, the man is already in Chigo prison. You can't be produced in court before the file is sanctioned. Oh. You can't. So, and of course, but let's check in the boozer. Had you not already taken a file with battery sanctioned? Senkuzemu kusooka tebasobola kuleeta mu kkooti nga file teri sanction. File eteekwa okuba yali sanction diruli nga yaggwa dda okusanctioninga naye okusanctioninga tekitegeeza nti okunoonyereza kuwedde. Basobola sanctioninga file ne basigala abagenda mu maaso n'okunoonyereza. Subscribing, liking, atereko bakabawo mu comment section. Tugenzeko wa Frank Gashumba. Frank Gashumba avuddeyo n'alyoka agamba nti ye temusuubira kuba nti no addamu okuwasa. Agambye tajja kuwasa kubanga talina kye yeetaaza kuwasa. Okitegedde agambye nti talina kye yeetaaza bufumbo. Mbu olw'ensonga nti abakyala munnange ayinza okukusuza ku bunkenke. Mbu abakyala musuza bannammwe ku bunkenke. Mbu kiro kiramba mbu yafunako omukyala n'amuzuukusa. Gashumba sisobola kufumbirwa. Tosobola fumbirwa. Sisobola kive. Bw'oba ng'olina by'omwetaagako. Nga biki? Nze mmalayo kiki siina. Biki mukazi byagenda okumpa. Ekisooka bw'ofumbirwawo omukazi osula kirongo okola. Nze sina maanyi ago, nze nasoma byanfuna. Nze sina maanyi. Nasoma byanfuna. Omukazi bwakuwasa wayagalidde olina okuvuga ekyalaani ekyo. Kiro osula olimu. Osula otuyana. Nze sisobola Gashumba. Ng'osobwa. Sisobola. Tewali musajja ayina byakola. Kati tulowooza gwanga tulitereezezza tutyasula atunula. Wayinza okuba omukyala eyo nga Gashumba oyo mwetaaga. Nze kankubulire nnyina gwe nadeetingako. She was beautiful. You dated her or she dated you? Nze nali mu dating. Nze mukazi teri yali ankwanyi. Naye omukazi oli ng'ayagala omupiira. Nga musambi wa mupiira. Nga muyingira mu kitanda ku saa 6 mupiira. Nga muyingira mu kisaawe. Kumwenda n'akukubwa, kumwenda n'akulumba. Ku 11 saa bukya n'akukyukira. N'oyingira mu kibuga ng'eyasuze mu lumbe. Ne ngamba bino nyizo bifiiramu nze Gashumba. Wasamba ku mupiira n'owulira nga bikutamye. Sisobola naawe. Oluvannyuma lw'akatambi ako ekibadde mu comment section. Mu comment section munnange bavuddeyo ne balyoka bagamba munnange toyagala kuwasa kubanga ensonga gwazeemalira. Bannange omusajja mwagala mukola mutya? Mbwe ensonga Frank Gashumba yazeemalira oba mu ngeri ki? Naawe osobola okubeera nti naate otutegeezaako. Abalala ne balyoka bavaayo ne bamugamba nti si ku kasabbuuni keweekuba. Kiri ku mutimba kano nga woli mukulaba awo mukwano comments tuzikuteereddewo bere nga naawe osoma ayinza okugamba nti aba Newspark channel tusala mugambo.
Wetutambudde obadde mulabi bulungi olekwe kumira ku Newspark channel, subscribing, liking, atereko obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.